omugagga Kirumira Brian buli lucha yeeyongera kubeera bubi, buli lucha embeera yeeyongera kubijja. Tukwaniriza ku MMTV, webale nnyo okubeera nga weekuumira ku MMTV, webale nnyo kusubscribinga, gwe yasubscribinga edda, gwatanaba kusubscribinga nkujjukiza subscribinga wansi awo tulabike nga tweyongerayo. Awo wale ekigambo subscribe ekiri mu red kyoba okoonako, omala okikoonako kijja kukuleetera akade, okone kade akasembayo waggulu akaliko all, ojja kuba omaze butereevu okusubscribinga. Kakati amawulire ge tulinawo, amawulire agakatuuka ku desiki yaffe, omugagga olunaku olwa okwosejjo bamuggyeyo mu ddwaliro. Tukimanyi bulungi nnyo Brian White ali mu mbeera mbi nnyo. Waliwo ka video akamu ke twakuteerayo waneno ku MMTV emabegakaawo embeera nga tebana bamutwala mu ddwaliro, naye bamutwala mu ddwaliro ne bamujjanjaba ng'embeera ye mbi nnyo era ng'embeera ye tesanyusaamu wadde n'akatono. Bamutwala mu ddwaliro balabika okubeera nga bamujjanjaba, badokita bamukebere balabe kiki ddala kiki ekimuluma. Awo ali ne kasuku bali babadde mu ddwaliro ennakasero era nga jjajjanjabibwa, naye badokita bamukebedde okumala wiiki nnamba, ne bamukebera banoonya ekimuluma, naye ne batugamba nti tebalina kye balaba kimuluma. Tetumanyi oba Brian White bamukuba butwa, tetumanyi oba ki, naye bakebedde ekimuluma okumala wiiki nnamba, tewali alaba kimuluma, tewali asobola okuba nga azuula kiruma Brian White. Brian White ye bamubuuzaako agamba ayagala kumiitinga ku mukulembeze w'eggwanga alabike nga amuyamba, alabike nga ayogeramuuko naye amubuulire obuzibu obuli mu basajja be. Naye ate agambye newankubadde ayagala kumiitinga mukulembeze w'eggwanga, naye ate obuyambi president bw'abanga obuyambi agenda buyisa mu muntu omu gwe bayita Balamu, tajja kubukkiriza era obuyambi ajja bugaana. Kakati bamuggye mu ddwaliro ne bamutwala ewaka. Ambulance bw'ogirabaawo yabadde yakatuuka ewaka ng'epaakinze mu maka ga Brian White. Bamuggyeeyo ne bamutwala ewaka gy'abeere nga ajjanjabibwa kubanga bo badokita tebalaba kimuluma. Just bamutaddeko awo omusaayi ne bamuteekako akakeera pressure, ne bamuteekako n'ebintu eby'enjawulo, naye nga bamusiibudde kubanga ekimuluma babadde tebakiraba. Kakati ensonga za Brian White abantu abamu bagamba bamukuba obutwa, abalala bagamba Balamu ali mu lukwe okulaba nga amutta, abalala buli omu ayogera bintu byanjawulo. So osooka commentingako awo wansi n'obeera nga ate otubuulira kiki ky'olowooza ku eno ensonga, kiki ky'olowooleza Brian White ono n'ebintu ebyenjawulo. Naye twagala okubeera nga tusabira Brian White asuuke ateerere bulungi nnyo. Akakafaananyi bakamukubye nga yakatuuka waka, nga bakamutwala ewaka nga bakamuzzaayo. Bagamba abamu mbuyerwaza mbutayagala kubeera nga awoza emisango egy'enjawulo. Tujjukira bulungi nnyo Brian White abadde mu misango egy'enjawulo egyekuusa mu kukozesa abawala ab'enjawulo, egyekuusa mu kukozesa abaana b'abendi mu bintu byewandiise okukabasanya oba okubeera nga abakozesa ng'ate tebaagala ne bajjamu embuto. So ekkooti yamuyita ne parliament yamuyita alabike ng'ate abyogerako zino ensonga, alabike nga azittaanya ensonga, alabike nga azituusa ku kisenge. Waayitawo nnaku ntono nnyo Brian White n'alwala. So tetumanyi kituufu oba yerwaza oba kituufu ddala mulwadde. Abalala bagamba bamukuba obutwa, abalala bagamba Balamu, abalala bagamba bintu byanjawulo. Buli omu alina story yanjawulo, naye gego amawulire agava eside zeeyo ewa Brian White. Naye wano ku MMTV twagala okusabira bulungi nnyo kubanga Brian White abadde muntu ayamba abantu okuviira ddala ku Moze Radio, okuviira ddala ku Chameleon n'abayimbi ab'enjawulo. Yagenda n'amaliriza n'ennyumba ya maama wa Moze Radio. So omuntu gwe ndowooza alina omutima omulungi we gutyo yeetaaga okusiimibwa oba yeetaaga okubeera ng'ate tumwagaliza ebirungi, alabike ng'ate ateerera bulungi nnyo, adde ku bigere bye asobole okuyimirira obulungi, kubanga awo waali si waalina okubeera. Abayimbi nno bagenze ne bamukyalirako ewuwe, abayimbi ab'enjawulo. Epasi yasoose, tulaba bulungi abayimbi baali ku podium, bayimbi baali bangi ne ba comedian ne ba celebrities bangi. Kwaliko Alex Mwangi, kwaliko Madrat Anchiko, King Michael, baani bangi nnyo, naye atali ku podium
Epas yagenze okulabika nga ate akebera ku musajja we Brian White era n'apostinga n'agamba bannaye Brian White ali mu mbeera nnungi mubeere nga mumusabirako mubeere nga mumuyamba kubanga embeera gyalimu essaawa zino eno si nnungi. Omusajja alina obuliri bwe obw'ebbeeyi, omusajja alina amaka ge ag'ebbeeyi, naye kati ku maka ge bamutolerako obutoolezi ne bamugamba ate kati yeebake mu ddiiro kubanga wabeera embeera wemutwalirira awo wayinza okufunira obujjanjabi obusinga. Embeera by'ensi bizibu nnyo, naye wano ku MMTV twagala okukwagaliza okuwona obulungi ssebo Brian White, tukwagalize oterere bulungi nnyo, oddeyo ku nnomo otererere ddala bulungi nnyo. Byebyo nno ebiva ku sayidi eyo ya Brian White. Tugenda kuba tunoonyaamuko ku Balamu tunoonyeemu ate ye tuwulireko story ye, sayidi ya story ye kubanga tetwagala kwekubira sayidi nga tetuwuliriza story sayidi ez'enjawulo. Weebale nnyo okubeera nga weekuumira ku MMTV, weebale nnyo ku subscribinga. Gwe yasubscribinga nkugamba kyakabi nnyo, ate gwe atanaba ku subscribinga nkujjukiza subscribinga wansi awo tulabike nga tweyongererayo ddala n'amawulire. Weebale nnyo okwekuumira wano eno. Allow me say bye bye for now.